ng'ebwena ku musanvu zokka empaka za Pearl of Africa ez'omwaka guno okubeerawo omuvuzi mwaka z'empaka mu Uganda Haruna Katazza asiibudde abavugirizi be okugenda okwetaba mu mpaka zino. Empaka zino zirakuteeka mu disitulikiti y'Embaala ne Kirihula okuva nga ennaku z'omwezi 8 okutuuka nga 10 omwezi guno. Haruna Katazza ng'avugira mu mutendera gwa National Championship agamba okutendekera kutambula bulungi era asuubiza abagizi be nga batagenda kubaswaza mu mpaka zino. Tusuubira nti Mbalala tulina okukola obulungi, tulina okuba ne performance ennungi engeri eri Pearl of Africa, tulina oteekako omuliro tewali kusirisa. Naye balina otwerinda makubo, abalimi twakubisiza bave mu makubo gye tugenda okuyita ne bannakyalo bave mu makubo. Abavuzi b'emmotoka z'empaka bangi naye omukisa gwakutte Katazza Haruna olw'obukugu obw'enjawulo bwazze ng'ateekawo mu mpaka z'amaze nga yeetabamu, so naffe ne tulabanga mu Katazza bwe tulina okuteeka akasente. Empaka zino ziri ku African Rally Championship era za metro gwa kubiri ne National Rally Championship. Ono agera ku yamudu gwa kubiri nga yeetamu mpaka zino agamba ekigendererwa kya Okuziwangula. Abavuzi mwe namba woninga nti Pearl negenda kuba nkambwe ngenda batandikira shake down, tewali kusirisa kigere paka ku endi, wanamalira ku Saturday tewali kusirisa kigere, tewali kujjako kigere.